ndi musanyufu nnyo kubanga tusinkanye essaawa zino. Mutebi Robert Gegange nannyini field. Annual experience ye program etandise essaawa zino. Nga bulijjo ebyange bibeeramu okunoonyereza, okuzuula amazima, okuyamba, oba oliawo n'okulaga ensi n'abantu ensi mwe tutambulira bwefaanana. Nsanyusa okubanga mbasisinkanye era nze mbagamba lunye nti Uganda yonna ngitambula kasita wabeerawo ensonga bannayuganda gye beetaaga okulaba, kasita wabeerawo ensonga naddala ku bantu ng'ebanyigiriza nga bandyagadde ate tubeereko n'engeri gye tubayambako mu mbeera emu oba endala. Mwebale kutuwagala, mwebale kubeera ku programu eno. Ennaku zino programu zenkola simanyi oba season ejjabuzi oba ki, zibeera n'ebiwandiiko. Omukukumbwe gw'ebiwandiiko guno gwenkutte gwe tugenda okutunuulira okuva n'erero paka gye tuli abiggusiza. Naye ng'ekituufu kiri nti omugenzi Seruwagi Patrick Frederick Seruwagi Mukama muwumuze mirembe yafa mu Novemba 2017 balabalamu emyaka awo gye yakatwala ng'ali mu ttaka. Mu nsi waliwo otuuka n'ogamba nti singa Katonda yatukolera ekisa abatusooseeyo ne bakomawokko ne bwe lwandibadde lunaku lumu oba oliawo bangi bye balese ku nsi naddala baba bazadde nga balese abaana bandibadde babawaawanyula kibooko Mungu n'afa Tabaali. Frederick Seruwagi ono eyafa mu 2017 naye mwana wattu singa yali asobola okukomawo oba katugambe singa yalina amaanyi agalagula singa yalina amaanyi agalamula ng'ali gyali eyo simanyi bwe kyandibadde ku famire ye, kubanga bye yeekolera mu ntuuyo ze essaawa zino bifuuse ndibassa eri abo bye yaleka ku nsi nga ye yabalinako obuvunaanyizibwa. Ku kyalo Namuyenje mu parishi y'e Nakisonga mu disitulikiti y'e Mukono wendi olunaku olwaleero. Omukyalo omunnamwandu yatutuukiridde ku social media asaba bwenkanya, asaba kuyambibwa. Seruwagi bwe yava mu bulamu bw'ensi eno alina bye yaleka naye takyasula mu nnyumba olw'ebyo ebintu bye yaleka, kubanga abaana be yazaala naddala abakulu ate maama waabwe ono omuto bamulibbize kumpi kubula kumujja mu bulamu bw'ensi eno. Ate nno omwana wattu tekikomyeko ekyo, biyingiddemu n'abafere. Ye n'omwami gwe ngenda okutandika okunoonyerezaako yeeyita Ssentongo nti akolera ava mu State House eyo, oye tujja kumuzuula ajja nti agabane simanyi abava ku kitundu bakiyita Luwuule ndowooza nakyo kiri Mukono. Omukulu Ssentongo oyo tujja munoonyerezaako mu bwenkanya atubuulire ne we yajja ate obuyinza okuba ng'agabana ku bintu by'omugenzi gw'atayinako kakwate wadde n'akamu. Programu tugitandise basically n'okusingira ddala bye tugenda okusooka okutunuulira y'embeera mukyala ababiri Anet gy'ayitamu nga kati nnamwandu wa Frederick Seruwagi. Okufa kw'omwami we, ebyaddirira okufa kw'omwami we, embeera gy'alimu kati n'ebitundu ebirala tujja kgenda mu bantu ab'enjawulo okusinziira ku bbaluwa zino eziwandiikiddwa oba ezize ziwandiikibwa ne meetings ziba zibakola n'abakwatibwako ku nsonga zino. Ebyo tujja bireeta mu part 2, part 3 ne parts endala nga bwe tunaaba atubirondoola. Naye for now Anet kasooka atubuuzeeko, bw'atubuuzaako tujja kutandikira mabegako ku butya ddi na biki bye baayitamu ne bbaawe dre yamufuna amulinamu abaana ameka na bino kaakati ebyagala okumussa nabyo tujja bituukako. Sooka obuuze kuba tulaba. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amannya n'eddoboozi nze ababiri Anet, esangibwa ku kyalo Namuyenje.
Mukono district. Nsanyusa okusinkana. Yes. Nga Muyenje Mukono district wosangibwa. Waseruwaji nga kati mugenzi. Musisinkana ddi, muyita mu biki era biki ebyakulembera okufa kwe? Omwami wange yandeeta ku kyalo Namuyenje mu mwaka 2001. Naye nga tugenda okutuuka okujja ku Namuyenje nga twasinkana dda. Nembeera naye nenfuna olubuto olw'omwana afe asooka Nalunga Gladys yaliwa ye mukulu. Nenziramu nenfuna olubuto nenzala Nakabali Esther yamuddako oyo bamunongoosamu na bulongoosa. Nenziramu nenfuna olubuto olwa Tracy Mbejja Kiwuka. Omwana oyo ono n'oli ani mukulu? Oli ye mukulu, ono yamuddako, oli ye muto. Omwami wange walwalidde 2017. Olwo omwami yali akola ki? Era naawe wali okola ki? Omwami wange nze nali housewife. Nga ndabirira. Omwami wange nga businessman. Yekolera mirimu gye. Ne tusisinkana nandeeta ku kyalo Namuyenje 2017 n'alwala mu mwezi ogwa Novemba ng'omwana yakaweze wiiki emu ani nakawere. Bwe tugenda mu ddwaliro twasookera Namirembe Mukono. Bwe tutuuka Namirembe Mukono namusanga ng'alimu nga akategeera. Naye ennaku ezaayitawo essuubi ne libanga liringa erigenda nga gwe tujjanjaba alabika nga tagenda kuwona. Ne tusaba ne batusindika. Dokita n'atugana naye muyitire Nakasero kubanga yafunye obuzibu ku bwongo mala ofuna ebifaananyi mugenda Ekiruddu. Era bwe twatuuka ne tugenda Ekiruddu ne mujjanjaba ng'aliira mu kaseke, fulumira mu kaseke, tayogera, teyeekyusa, nga yenna asanyaladde. Ripooti eyava ku basawo yajja ng'etulaga nti yalina pressure. Bw'alwala pressure yalinga yejjanjaba yekka nga talina ngeri bwagiwulira amira ku ddagala. Dokita yatugamba eyo ensobi gye yakola okumirangako n'alekeraawo. So bwe tubeera mu ddwaliro naye ebifaananyi byavaayo ne bitulaga nti pressure akasuwa kayabika ne kayiwa omusayi ku bwongo ne kimuviirako okubeera nga asanyaladde. Twamala ebbanga ddene mu ddwaliro nga mujjanjaba. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo olw'okumujjanjaba ne batusiibula ne tuddako ewaka. Twamujjanga ewaka nga tumutwala Ekiruddu. Oluvannyuma lwa byonna obulamu ne butuuka ne bugaana n'afiira awaka we. Bw'afa ne mumuziika ng'era byonna bwe bibeera. Bw'afa yafa ku Friday. Yafa lwa kunakiro ku Friday ne bamuziika ku Saturday. Enkeera ssaawa zaali 12 ngegenda nga tumaze okuziika twamuziisa eggulu olwokutaano. Yafa lwakutaano tuziika lwa mukaaga. Ku Sunday poliisi nejja nempa ebbaluwa nga mpitibwa ku poliisi Ekyetumi. Bwe ntuuka ku poliisi Ekyetumi abantu bange bakadde bange bonna baaliwo ne bamperekerako. Ntuuka eyo batubuuza musango ki.
okuziika kwali kwakaggwa okuziika kwagwa lwa kutaano bankwata lwa mukaaga mwaziika lwa kutaano mwaziika lwa mukaaga twaziika yafa lwa kutaano twaziika lwa mukaaga ku Sande ku makya nenfuna ebbaluwa empita ku Kyetume poliisi bwentuuka ku Kyetume poliisi abaaliyo tutandika obuuza nti omusango ogunvunaanibwa nabba ebyapa bya Sserwagi nabba ebintu by'omugenzi era nga byonna bye yali nabyo nga gwe musango ogunvunaanibwa nga nabibba mu poliisi saasulayo twanyonyola nenkomawo ewaka bwenkomawo ewaka ne bampita mu lukiiko oluddako ne bantuuza mu miitingi ne baŋŋamba ebintu by'omugenzi tubikuŋŋaanya naye mu byonna bye twetaaga gwabirina ne baŋŋamba byonna bye twagala gwabirina nga buuza okugeza abadde n'ebyapa abadde n'ebintu bingi nnyo so n'okufa kwe wakutegeerako naye kati bye twetaaga okumanya okuva gy'oli ne bayita abantu ne batandika okubuuza ebintu by'omugenzi olw'embeera eyaliwo ekituufu kiri nti nali mu bulumi nali mu maziga nga ne bye bambuuza sina kyenyanukula olw'embeera eyaliwo nga sikirizibwa kwogera oba oyogera oli n'abokola oba oyogera ono n'avuma kwegamba embeera teyali nyangu era olukiiko olwo miitingi eyo ne tugivaamu nga tewali kituufu kyonna kye bafunye kuva gye ndi olw'embeera eyaliwo okuva ebbanga eryo lyonna okutuuka kakano mbuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo okubba ebyapa okubba ebintu by'omugenzi emyaka egyo okutuuka kaakano watukubidde essimu n'otugamba nti wadduka ewaka ate okyasobola kubeera waka n'ebyekuusa ku ebyo naye byonna nga tetunatuukayo kubanga ebyo byakati era ffe okusitukiramu okujja enamuyenje twagadde kujja kutaasa bulamu poliisi ekukwata kitegeeza nti baawammwe wonna we yalwalirawo wonna abafamire baali baba mu bulwadde bwe bwonna nga babaza kimu banoonya property ye oba biwandiiko bya property ye kubanga ndaba okwetegeka kwali kungi omuntu muziise leero enkera ne mukwata namwandu kati bwengenda ekiruddu nga na mirembe biganye ntuuka ekiruddu olunaku lwe baatutwala mu ddwaliro lwe lunaku lwe baŋŋamba nti kati gwe tokyalina buvunaanyizibwa ku kintu kyonna wabula tuwe ebisumuluzo olwani agamba Ssekajjaawe yaŋŋamba ate Ssekajja nze mumanyi tomumanyi bwaŋŋamba y'omu ku baana mwana wa muganda we w'omugenzi ne baŋŋamba ne mbagamba nedda ebintu bino muli bitwala supiidi nti tokyalina kyoyogera omusajja nga taata w'abaana nga mulamu ng'akyali mu ddwaliro kyali mu ddwaliro tebamanyi nakumanya nti oba mukama ayinza omusuusa ekyo tekyaliwo tebakikkiriza baali tebakkiriza nti asobola owona olw'embeera eyaliwo embeera mu ddwaliro n'omwami wange nga ngumiikiriza kyemanyi kiri kimu mujjanjaba kuwona
Abooluganda olwo batandise kusaba bintu. Olwo batandise okuŋŋamba tuwe ebyapa. Twetaaga ebintu by'omugenzi buli kimu kyonna bwakirina. Olw'embeera eyo yaliwo nembeera mu ddwaliro naye nga maze okutegeera nti kati abantu b'engendo wangaaliramu bwe bati wefaananye. Naye nga nze kyemmanyi mu famire nga mulimu abantu abakulu benkikkirizaako nti singa baba weebali ebintu bino bigenda kubanga bitambula bulungi. Era nembeera mu ddwaliro ekiruddu nengumiikiriza omwami wange ebbanga lye yamalayo ne batusiibula nga nze waliwo mulamu wange mukulu w'omugenzi senga w'abaana. Senga w'abaana oyo yanjijanjaba nga nzaala yeyantwala mu ddwaliro lwe banzijamu omwana oyo ku kiso. Senga w'abaana oyo nga nze nkimanyi kuba ne mwannyina yakyogeranga nti oyo bw'aba waali abaana bange bajja kuba bali seefu. Senga w'abaana bwe tuva mu ddwaliro nendowooza ntujja kutuula naye buli omu ategeere kubanga senga ono yali munne nnyo era yali mundaaye. Naye ebyembi we twogerera senga naye kati yakola ki? Yakyuka. Yafa. Mbadde manyi nti yakyuka. Tumuziise omwaka. Ndowooza kati awezezza omwaka. Senga oyo bwe bwali obwesigamo bwange neŋŋamba tulinayo n'omuntu omukulu muganda we eyasikira kitaabwe. Nga nkimanyi nti bwe tunaatuula newankubadde bano balina bye basaba naye bwe ntantuula n'abantu bano abakulu abaana bange bajja funa obwenkanya. Oluvannyuma lw'ekyo kyonna tumaze okuva ekiruddu mu ddwaliro tukomyewo nzijanjabye omulwadde mu maka ge amakulu Entulumuko. Nze wange naligivaayo nengenda Entulumuko gye namujanjabira. Eyo nga talina mukyala? Nze omwami namusanga talina mukyala emyaka mingi. Namusanga nga talina mukyala naye nga mukyala we n'abaana abakulu gye bali. Naye nga wano mu kufa ne mu nze okusisinkana naye saamusanga na mukyala. Ne tubeerawo baali baakita. Nze nenzijanjaba omwami mu nnyumba omwo era mwe yannemerera. Kaakati Entulumuko kirina kyo mukono? Nakyo kiri mu mukono muno era kiri kumpi awo kiri mu Nakisunga. Oluvannyuma lw'ebyo byonna nga ntuuzibwa buli lunaku poliisi enona amabaluwa gatambula. Omugenzi olwo baawa amaze okufa? Baawange olwo amaze okufa. Naye bino ebintu bakutandika okukonkona nti tuwe ABCD ng'akyali mulamu. Akyali kundirya. Ng'ali kundirya olw'okubanga yali yasanyalala oludda n'omumwa nga takyasobola kwogera. Yali tasobola kwogera naye ng'awulira. Era namujanjabako ng'alina we yatuuka ng'asobola n'okukola sayini n'okitegeera. Bwe tubeera awo amaze okufa olumbe lutuuse baaluyisa mu bwangu ne wabaawo abaami ow'Essiga ow'Omutuba abaami abakulu mu kika ky'Abenvuma. Era bwe nabalabako nga batuuse nentuukirira omwami omu ne mugamba ekituufu kiri nti ndi mu bulumi, nina amaziga, nina kawere, ndi mukaaba naye olutalo lugenda mu maaso. Naye kembalabyeko nkikkiriza nti naafuna obuyambi okuva gye muli ng'abantu abakulu. Ne muze ebbali ne mbanyonyola ABCD byonna bye bambuuza ne mbanyonyola ne mbagamba mu byonna ekituufu kiri nti pateni endala era banga ndi mubbi naye munda mu mazima gange siri mubbi. Nzijanjaba mwami wange nakutaasa bulamu bwe n'abaana bange. Ekyo ekiseera mwami Mutebi kyali kizibu nnyo. Omwami wange yafa nga nina kabebi kamwezi gumu natulugunyizibwa mbonyeebonye buli kimu kyonna ky'oyinza okwogerako nti kireeta obulumi nkituuseemu. Amaze okufa, mu kufa bakubanja, amaziika bakubanja, mumaze omussaayo. Awo ennaku ate ekitundu ky'ennaku ye ekyokubiri kitandika. Poliisi yakitandikirawo.
Polisi akitandikirawo. Olwo baani abakuwaabira ku poliisi era bakuwaabira musango ki? Omusango gwampaabirwa ku poliisi kubba byapa bya mugenzi, kubba bya bugagga by'omugenzi. Gwe musango gw'empere nemba nabwo n'okutuuka kaakano. Olwo abataasiga nsigo balinza amakungula. Oluvannyuma lw'akavuvu naawo bankutte. Nempebwako amagezi ne bangamba gende wa administrator general. Gyogenda okujja ki? Gyogenda okujja obuyambi. Nenziruka. Nengende wa administrator general nenzigulawo fayiro. Bwe ntuuka wa administrator general okugulawo fayiro. Ne bambuuza ebikwatagana ku mugenzi byonna ne mbiwaayo. Fayiro yange n'etambula era n'ebyangawo eri. Naye olunaku nzirayo kulaba fayiro. Ng'ate waliwo fayiro endala abafamire gye bali okola ki? Gye bali okutambuza. Kati eyange ye yabasooka okufuluma. Ne tutandika okuyitibwa mu meeting ewa administrator general. Bwe tutuuka mu meeting ewa administrator general ne tutandika okuwoza eyange fayiro. Ne mbuuza omufoomu lwaki aliko fayiro 2. Kubanga omufu ali omu. Naye kati bwe ndaba ziri fayiro 2 ku lwaki. Eyaabwe ne bagireka. Ne tutambulira ku yange. Ekyo ne kibeera fine. Naye nga buli lwe tuva wano okugenda ewa administrator general bali ekibiina kinene nnyo. Nva wano nze n'abaana bange abato nga bw'obalaba. Bwe tutuuka ewa administrator general tewali kukaanya, tewali kuwulirizibwa. Wabula ng'oli ayogera, n'oli n'ayogera, n'oli n'ayogera. Abavuma bakola ki? Omuntu eyali alina otutuuza n'atufulumya. N'atugamba mufulume. Mugende mumale okufuna obwenkanya. Mumale okutegeeragana. Mukomewo. Ne tukomawo. Ne ndowooza kati bategedde tisiri munyazi siri mubbi. Ne tuddayo. Ne bampa ebbaluwa nenziramu ne mbayita. Ng'era y'embeera y'emu. Era lumwe wa administrator general twagenda n'abantu abo. Eyali alina otutuuza. N'agamba mwe mwasoose wano omukyalo oyo. Mwe mwazze ne musooka wano. Ne mwogera. Ne mugamba omukazi abadde ne kitamu amuzaddemu abaana 3. Ate atuuse wano. Ate mutandise okugamba nti omwana omusi wammwe tunaagaba tutya ebintu nga tuwa omwana omusi wammwe ate ng'obo abalala bagamba wammwe. Ekyo ekintu tekikkirizibwa mateeka. Muddeeyo mumalirize ensonga zammwe. Mukome wano tubaagala muli omuntu atya. Nga ku baana kibe bagamba okutali baabwe. Ku baana ababo oba ku baana abange. Kakati bonga baaliyo nga mubazaala. Era naye kyeyababuuza nti gwe waliyo nga kitaawo agenda okuzaala. Ewa administrator general ne tulemaganwa. Kubanga saafunayo obwenkanya olw'ensonga twagaana okwatagana. Nenkomawo ewaka. Basically ensonga kize mwaliko ewa administrator general. Ewa administrator general ensonga nze eyantwala. Nga nze funa bwenkanya n'abaana bange. Saali nayo nsonga ndala. Kubanga nze nabayita. Ngeno abesiga abakyanga gundi by'Abaganda. Ebikanga bwe bitambula. Nga bo balemereddwa. Nze nensalawo nengenda nenekubirira enduulu ya administrator general. Era bwe nekubirira enduulu nesifunayo bwenkanya. Nenkomawo ewaka. Ne banumba. Ne bambuuza kakati toyagala kutambula naffe ogenda ofuna otyo. Ne mbagamba buli lwe tusisinkana ndi mubbi. Tetusobola kukkaanya. Wabula mwe mugende mutambuze ebintu byonna nga bwe mubirowooza. Kyonna kye munaaba mufunye kye mujja tukola ki okutubuulira. Tuli mu anniversary experience kuggwa abagenda mu maaso n'okutulaba ensonga azza omukyala nga kati namwandu ababiri Anet ababiri nze nasoose disoma ababiri musaala ava wa mu bwakyabazinga obw'ebisoga ababiri Anet agenda maaso n'okutonka n'abandi badde abaana be taata be yaleka taata olwafa 2017 actually yayita nabana kufa
ekibeerabeera ekyokwagala okutwala okuwamba no kunyaga ebintu ne bitandika. Olwali okumuziika yalinga syndicate ndowooza nga poliisi oba y'ekyetume nga bagitegeezezza dda n'ey'emukono awo batandikira butandikizaawo. Poliisi y'ekyetume n'ey'emukono zirinako question marks nyingi naye katugira tutambuza ensonga eno. Batandika omusa moningo omusiba n'okukola ebyo paka eno gye tuli mu 2024 bakyali mu kutunka to the extent nti we tuyingiridde mu bintu bino abadde takyasobola na kusula makage olwa agavubuka ago tata ge yaleka ku nsi okubanga gamufuukidde ekyambika baagala kuwagula nkota buli omu atwaleko ekiyungula kyatutte bano babalekenga tebalinaako wadde ekikolokomba. Naffe kwegamba nti katuyingire mu nsonga zino obwenkanya bujja kubanga buvaayo mu mbeera emu oba endala. Nga tetunagenda mu mbeera gye muze muyitamu abantu bameka be muli nabo abaagala oba okugabana oba abaagabana oba abatunda oba katugamba abaana omugenzi be yalika abasayidi eri ng'ogyeka baba basatu. Abasayidi eri kuliko Steven Gumira oyo ye musika ekikagwe kyateekawo, kuliko Salongo Diika, kuliko Sekasi Henry, kuliko Nanvuma Lozi, kuliko Nabisere, kuliko abalala amanya ago sigajjukira bulungi naye nga balinga bameka bonna omuwendo bali abaana 8 ng'abo tebaliiko abange tebaliiko naye waliyo omwana nga omukulu atali wa maama ono naye oyo ye simulinaako obuzibu simulabangako ng'alina embeera yonna gy'antaddemu. Bamuyita Nankanja Edith. Mwana wani? Mwana wa muzeeyi omukulu ddala abakulira naye nga si wa maama ono kati. Bano abasigadde bonna abo 8 ba maama omu. Ba maama omu. Bakulu baabano ababo. Bakulu baabano. Kitegeeza tekuli muto ku bano bonna bakulu. Bali bonna bakulu. Tuli mu anniversary experience kuggwa tulaba. Kiki baagala basically era kyekiganye kubanga bwe tutunuulira empapula zino bw'otunuulira empapula zino emirundi gye bakuyise ku poliisi simanyi oba poliisi baagirabamu ki awonze naawe. Eno baluwa ya poliisi form 18 Police form 18 bano baali bakulirizinga ku bondi ababiri Anet being charged with the offense of intermeddling with the seized estate void Kyetume CRB Criminal Reference Book 078/24. After required to appear before the OCCID, do hereby bind myself to appear at Mukono at Sawasatu on the 22nd day of November 2024. Kakati olukati wano kiki bagamba intermeddling oyingira mu bintu by'omugenzi obiyingirira kiki awo kubanga kati kyetwagala okumanya biki biwayingirira kakati awo ani obivunaanyizibwako kuba abo bagamba nti obiyingira kibanga ekiraga nti waliwo ayina obivunaanyizibwako ekituufu kyeki kakati ebbaluwa eyo ngifuna ebbaluwa eyo bwe ngifuna nagifuna okuva ku Sekasi Henry nangamba maama bampisa Ekyetume ku poliisi naye nze sijja gendayo. Sekasi Henry ne mwana wa mugenzi mwana wa mugenzi era ye maama omu na bano bonna ne mugamba nze saafunye nangamba oteekwa okuba ng'ogirina so ebbaluwa eyo saagifuna era afande nankubira essimu nali Kampala nga ngenda Bukoto kwedikoda ku nsonga ezo ne mugamba baluwa yo saagifuna nangamba jangu wano tukulinze ne mugamba kubira gwe wawe ebbaluwa nti empita oba yagimpa oba teyagimpa akakasi nakubira kyamaani wange ow'okukyalo namugamba ebbaluwa omukyala teyagifuna ne tugenda ne twekubira enduulu e Bukoto
bwe tutuuka e Bukoto ne bakubira poliisi y'ekyetume bwe bagikubira ne baginyonyola ne babagamba fayiro eyo mugijjewo mugitwale mukono bwe batuusa fayiro mukono ne wayitawo ennaku 3 ne nfuna bbaluwa eva mukono ku poliisi ng'empita eyo ne ngenda bwe ntuuka mukono ku poliisi sinina kye nnannyonnyola bambuuza yegwa babiri aneti Serwaji Frederick omumanyi koki konze yali musajja mwami wange mulinamu n'abaana 3 kyoyagala kutunda ennyumba wali ozimbye ku nnyumba nembuuza nnyumba ki naye nagenda ne mwannyinaze tebatukiriza kunnyonnyola ne bawandiika ne bagamba musayininge ne tubuuza kuki nti kati gwe sayininga wano kuba kati gwe omuweyimiridde mumale mutambule mugende kubanga bayinza okugamba nti wano tulidde enguzi ne tufulumanga twebuuza tubadde n'omusango ngenda okuddamu okukigoberera ng'osayiningawo ku lwani ani gwe wali osayiningira bangambye ku bbaluwa kuno awo kwe bampeera police bond bangambye wandiika wano oweereddwa police bond mwannyinaze n'awandiika ne tuvaayo kati kwe kutugamba fayiro yayitawo eri wa mulamuzi tubuuza musango ki ne bangamba gwe wali osayininga ku musango ki konze saategeera musango kuba sanyonyolwa nti ndi mukwate tugoberera fayiro wasulako mu kaduukulu ne tugoberera fayiro bwe tugoberera fayiro ne mwannyinaze yanyambako ne tugenda ew'omulamuzi omulamuzi gundi n'agigoba omusango baali bakuwabidde ki naye nga baali bampaabidde omusango baguyita intermeddling era nga bwenjirabona bampaabira omusango gwa intermeddling mu estate y'omugenzi ne tumaliriza mulamuzi bwagoba omusango ogwo n'enkomawo ewaka enkomawo ewaka siisibwa bulungi bwe nakomawo ewaka bwe nti olwodde eri oba ojja wano wetuli nkomawo wano wetuli eri odduseeyo eri mukyalo nagenda mujjanjabirayo nze olredde nali mbeera eno ekyantwala eri ng'alwadde talina amujjanjaba nze nagenda kumujjanjaba era bwe yafa n'enkomawo ewange bwe tukomawo wano ku musango ogwo sente ne twebuuza omusango gutuwawaabiddwa titusalimbira mu bintu by'omugenzi tubitataaganya embeera wano ng'era bali abaana bebawaabye ng'era abaana bebawaabye bebampawaabira naye wali bwe twasoma nalaba nga ate oba maama waabwe yeyampawaabira n'enkomawo emirembe nga tewali poliisi yafuuka ki yafuuka poliisi poliisi yo yafuuka poliisi ewange nensirika neŋŋamba omulenzi ono omukulu ne mugaa singa tubaddewo ne miitingi ngaffe nze ne maama wamwe nammwe mweka ng'abalala tebaliimu tulabe ddala ekintu kino kisobola okutulema tubeere nga tutegeeragana ne mugamba kubanga mwagala temwagala taata wammwe yaleka bannyinammwe kuba nange siina we ngenda bagaba wano we wa kitaabwe n'aŋŋamba kangende mbagambe bwe yatuuka naddayo n'aŋŋamba sekasi nti bali tebalina kyakuteesa kyonna kye bagenda kuteesa naawe ekintu kye tulimu kyayingiddemu bamafiya ng'olwo tutandise okufuna omwami sentongo ajja aneeyanjulira yatuyita omusika yampita n'aŋŋamba maama jangu tufunye ekkubo erigenda otereza ensonga zino koze ne tufuna ekifo we twatuula n'aŋŋamba ono akweyanjulye mwami sentongo ne yeeyanjula nze sentongo nkola mu ofiisi ya pulezidenti naye nzize okutereeza ebintu bino ne mugamba ng'oba ozze okututereeza gwonna otutabaganya ekituufu kiri nti tujja kuba twesiimye naddala ku sayidi yange kubanga byansukkako tutuula naye nannyonnyola n'abinnyonnyola awo wakati awo nga omusika nabali baali tebakwatagana sentongo
n'omusika ne bakwata Sekasi ne Diika ne babateeka ekyetume mu poliisi mu komera ne babakwatirayo. Ne bakwatani? Sekasi ne Diika ne babatwala ekyetume. Diika yani? Era naye muganda w'abaana abo. Bwe baba bayita okuvaayo Ssentongo n'agenda. Bw'atuuka ne bafuluma ekkomera ne baakaanya gisaali. Kati bwe baali badde bamaze okukanya kyalikomyo ne babuuza maama kati tuzzaako ki? Nze ate we baateekawo oluwonko nti ate nze nina olutalo ku bo. Naye ng'omusajja ono namunyona namugamba nti nze nsinga okola ki? Okwetaaga ebintu bino tukwatagane. Bwe yali eyo nga bateesa, bamala okuteesa nga bankubira mulamu wange eyasigalawo muganda w'omugenzi. N'angamba mukyala konze wange oliridda wa konze ndi waka. N'ebintu babigaba eby'abaana b'abato binaaba bitya. Ne mugamba nga saategeddeko meeting eyo sina bwe najja kugiyingiramu nga sakoze eki. Naye kati nga gwe osobola okukola ki? N'angamba nange sigenze eyo tebanzikiriza n'okunjagalayo tebanjagalayo. Nentwala obuvunaanyizibwa nenkubira chairman namubuuza chairman ndiwulira ebintu by'omugenzi Sserwagi Frederick bigabiddwa twamaze otuuka ku kukkiriziganya nti oba waliwo okukkiriziganya oba tewali babigabye. Konze kalise nenkoma nakuba ku bisimu kati wayitawo ennaku bbiri nenga naye kakubira omusika mubuuze nemuyita nemugamba Steven nkwagala. N'angamba njafuna olunaku namugamba sizeewala njagala kumanya nina bye njagala okubuuza. Bwe yajja n'omwami oyo Ssentongo wa State House. Mbuuza Steven wa ofisi ya president. Steven nawulidde nti ebintu ebintu mwabigabye byagabiddwa bitya batoobo bafunye eki? Owa State House n'agamba Steven sirika nze mba munyonyola. Natandika okunnyonnyola ebintu byagabiddwa era kati waliwo emirembe egy'amaanyi. Bano bamaze okwatagana ne mubuuza bagabye bano abaana abato babawadde ki? Titwagenze okulaba nga wajja kubaawo obuzibu abaana abato abo titwabawadde. Ne mubuuza kijja kitya? N'angamba nti wajja kubaawo obuzibu naye era waliwo awo ke twaleseewo mudda tuyinza okukakwasaako kitaabwe oli. Ne mugamba naye waŋŋamba nti ozze kuleeta mirembe. Ssentongo yayogera ku lw'omusika. Ne mugamba waŋŋamba ozze kuleeta mirembe naye wakati awo emirembe gy'oleese sigitegedde. Gwe bataazaala atali mwana wa mugenzi baakuwadde baakusalira yiika ne bagikuwa. Ssentongo mu bino byonna okubiyingiramu yafuna yiika namba. Ne mugamba gwe baakuwadde naye bano abaana ate abaazaalibwa kitaawe ne batafuna gw'olaba nti abo basigadde wano bwe balina okubeera ne maama abo. Konze bwe kibanga kye kinaleeta emirembe katugende n'ekyo ekiriwo. Ne twawukana. Bwe twawukana ne bankubira essimu. Maama wange Ssentongo eri mu kyalo twamala okugabana tudda mu tawuni e Mukono. Ekizimbe kino bano bo baagala kutunda kubanga emisolo gibalemeredde osasula. Ne mugamba neeyo kyatuuseeyo dda fe abatanaba kufuna leetaazi birimu abigabye tetunafuna leetaazi ate n'ekyo nemuggyako saayogera naye bingi. Oluvannyuma lw'ekyo nga bamaze okunkubira siina kye nayongerako ne ŋŋamba kantuule wange nkuume emirembe n'abaana bange. Mwami Ssentongo wamala okunkubira essimu eyo ekyaddako awo saamanya ne bagenda waayitirawo ekiseera ne bampita
ne bangamba tutambuza letters naye tukuyisa emirundi mingi tojja lwe tukuyita oteekawo ekiremesa konze kangende ewa chief tuuka ewa chief ne mubuuza munange bino na bino bano baafuna minutes nagamba sobola zibawa nga toliiwo nga naawe tokanyiza konze kyenziza okumanya mbadde manyi bakola ki bazifuna awo wetwakoma bwe tukoma awo wayiseewo ndowooza kati wiiki 2 ziweze omuwala n'abaami abalala 2 ne bajja wano ne baŋŋamba tuze otuwe ebiwandiiko muwala ki mwanyina w'omusika ne mbabuuza mwafuna leetaazi nze nga saategeerako ku lw'abana abato ani yaliwo kubanga okugaba letters of administration process yonna parties zonna zirina okuba nga zikkiriziganyizza ne baŋŋamba ebyo tojja bimanya naye ekituufu kiri nti bano baakola ki bafuna letters konze bwe baba bazifuna n'obuyinza ekitegeeza babulina bagende mu maaso n'okukola bye baagala kubanga be balina obuyinza sirina kyakuzaako nti ebiwandiiko nimbagamba naabibaweera ku mudumu gwa mundu mwafunye obuyinza wafunye obuyinza ku ki bw'oba obyagala yita mu mateeka kiki kyowafuniddeko obuyinza kye basoose okukugamba nti kino wamufunye mukama mulungi ne baŋŋamba ki kyoyagala tuleete twayagala tuleete wano kanse walina ebiwandiiko konze banaye mwafunye obuyinza kyemwagala kyemwamukola ki enkeera yaalwo baleeta kanso n'ebiwandiiko mu ngalo kanso ki abirina atuuka ŋŋamba ebintu bino mbikooye buli lunaku amasimu buli lunaku ofiisi bajja kyembadde ŋŋamba ebintu bino mbyejjeko kanso yaŋŋamba ne mugamba kanso ebintu bino okuva gye bivudde nga bitandikirayo n'obadde omanyiwo buli kimu kyonna okimanyi olwaleero bw'ojja n'oŋŋamba tubiweere wano mu nnyumba abalala bwe banajja nga ate nabo babisaba nze mbadde nteesa abantu bali bonna abaaliwo nga tuwandiike nga bakuwa ebbaluwa ega nti ebintu bino tebifulumanga okutuuka nga sayidi zikanyiziddwa ng'ate tebaliiwo tubanga ate ffe abakoze ebyaffe naye mbadde nsaba mungumiikirize nzirayo mu bantu bano abaze bagoberera ebintu bino batuwabule ebintu tubiwe mu mazima amatuufu nti kikolebwa ddi konze mumpeemu ennaku 2 bali bantu bakulu sisobola kubagwira leero nti mumpe ebbaluwa ne bampaamu ennaku ezo baba bampa ennaku ezo baddayo okwandibadde okukomawo kakomawo na poliisi poliisi ng'evudde mukono omusika yenna yeesabise ne muganda we gwe yali naye Saalongo Diika ono omusika ye Stephen Gumira Saalongo Diika beesibye bamasiki baze wano n'abapoliisi ekituufu mwami Mutebi nadduka nali sisobola kubirinda nadduka nendeka abo abaana abo bwe nakomawo ekiro nali sisobola sulayo kubanga ekituufu kiri nti nga sisuubira nti webbalekamu bokka banaaba safe. Bwe nkomawo abaana ne banyumiza ne baŋŋamba maama Stephen n'abapoliisi batugambye maama mwe mumulabudde n'adduka naye wadde adduse tugenda mukwata wadde adduse tugenda munoonya
bwana tulema okukwata tujja wamba muwambe. Era nasanga abaana awo nga nabo bibasobedde tebategeera nti oba nziruse oba poliisi ensanze n'enkwata. Nasanga bali awo nga bakaaba enkomawo. Enkomawo abaana ne bambuulira maama bagenda kuwamba buwambi kubanga buli kimu kigaanye okolebwa. Mwami Mutebi nembeera wano nga sirina magezi gattako era kye nakola nenziruka. Naye nga nziruka abaana bato bendeka ewaka, nze maama nze taata, nze maama nze taata. Kulwa abaana ba tekuliko ayinza kugamba munne kitukole bwe tuti. Era oluvannyuma lwekyo kwe kuddukira gy'oli nsabe Katonda nfune obwenkanya, nfuneko obuweerero ku lw'abaana bange. Ebbaluwa eno eriko ennaku z'omwezi 21 ogw'omwenda 2024. Sekasi Henry Moses, Ntulumuko Village, Namunyenje Parish na Kisunga Sub County. Yali agiwandikira omwami Ssentongo of Luwule Village. A reference warning about the estates of the late Seru Waji Frederick and Sechiwoko Samuels Kibanja. I do warn you not to interfere with the estates of the late Seruwaji Frederick, formerly of Ntulumuko Village, and Sechiwoko Samuels bracket biological son of the deceased Kibanja at Kalengera Bugonge Village in Ntenjeru Town Council, Mukono District, which was given to him by our father, the late Seruwaji Frederick, decades ago. Sekasi ne Ssentongo kati wano bava ku Kyankala na kubanga ebbaluwa eno ngiraba. It's a file copy received the LC3 chairperson na Kisunga ya signing nga 24 ogw'omwenda 2024. Ndaba Mukono Police Division, ndaba DPC Mukono naye ya signing n'ateekako n'ennamba. Ndaba ne obakaawo na Kisunga received naye yagi receiving Mukono District Council bula. Ebbaluwa eno bava ku kyokutabuka. Ebbaluwa eyo Ssentongo bw'ajja okututabaganya Sekasi tebakkiriziganya naye. Ekyaleeta Sekasi obutakkiriziganya ne Ssentongo kwe kuddira ekalengera ne bawaawo Ssentongo. Naye nga omugenzi yalekerayo Sekiwoko muganda wa Sekasi. Bye bibatabula. Saawa zino biki bye bano bye bakubanja kubanga nakyo kibeera kikulu nnyo nga bwe noonya ku bakwata ba ofisi ya president wano. Biki saa zino ebibatabula? Saawa zino tebalina kirala kyonna, bo bagamba buyinza baabufuna kyebaagala biwandiiko. Obuyinza oli bwafuna obuyinza kopi zibeerawo era mubeera musharingibwa baba sharingira. Kizibu nnyo administrator's office okugaba administrator general's office okugaba ebintu ebyo nga parties zonna ezikwatibwako teziriiwo, oba just bakozesa kibuli oba oliawo n'okuyita mu poliisi ebayambeko. Simanyi gwe kirowooza otya kubanga bwe bati bakuwa biwandiiko wandibanga waliwo ekitali kituufu. Ekituufu kiri nti tebaatuwaako kiwandiiko kikakasa nti baabawa obuyinza. Era oluvannyuma
mala okunnyonnyola ebintu ebyo nadduka nengende ewowo mutuba owesiga n'omulala nemba nnyonnyola era natuuseeyo ndyoke ntukewo nemba nnyonnyola ne baŋŋamba ffe ng'ekika wadde Sseruwagi ebintu tebyali byakika tulina ebbaluwa etusabibwa okukola ki okuweebwayo gye bali nga baweereddwa ki obuyinza tetubalabangako era bwe mbuuza ow'essiga nagamba nakoma ku nsonga eyalega nti tumugenda wa administrator general kulonda ba administrator abanatwala obuyinza ku bintu by'omugenzi era abaami abo bwe nayogedde nabo ne baŋŋamba ffe awe twakoma tetuddangamu kumanya baani balondebwa baani bafuna buyinza. Ekirala watwalako obudde okumanya butya bwe baagabana ebyo bagamba bye baagabana n'ekyokubiri banga baagabana biki bye baagabana bwe bagamba baagabana biki bye baagabana. Omusango guno gwa intermeddling bwe bamala okugabana Ssekasi adduka emisinde agyewange aŋŋamba maama abamaafiya bayingidde ebintu naye babigabye bagenda bitunda. Bwe tugenda ewaka awo n'agamba mwogera bwogezi nga temusoose kwetegereza kituufu baagabye ne tutambula nze ne Ssekasi ne tugenda awagambibwa okugambibwa nti baagabana ne tusanga nga baasimba empaanyi n'obuyinja ng'ekituufu kiri nti baamala okutemaatema ne batemaatema buli omu n'afuna we yafuna wesigenda kuga nti ono yeyafuna wano naye twatuuka ng'ekituufu kiri nti baakola ki kaakati okuvaayo kwe kunzigulako omusango ogwa intermeddling bamaze okutemaatema ebintu by'omugenzi Sseruwagi kati essaawa zino kye bakubanja ebiwandiiko byabwe batemaatema tebabirina babyagala kati ebiwandiiko byonna byebinjigisa kati babyagala kubanga Ssentongo yansuubiza nti bwe tuve mu kyalo eyo twamazeeyo bwe tudde emukono bwe tumala emukono tujjewo wano ewange. Abatulaba ku Sot TV ekifaananyi kati ekyo kyolaba kyekyamaka ge kaakati abaana be twaba balaze obudde bayogerako ago ge maka nago gagamba nti nago era baagala kujja entulumuko tulifuna obudde ne tugendayo nga tulina obuyinza mu mukono wano kati ate ekifaananyi ekirala kitubalaga kyekyo ekizimbe bakiyita batya akwata empola mu kibuga ky'emukono nakyo nabo baagala kutondawo akitegeeza nti omukyala gwe yazaalamu abaana bana abasatu yamulabirira mu bulwadde paka kufa ate sayidi eringa ekwatanye n'ono gwendowooza nti mufere ayitibwa Ssentongo owagamba nti ava mu ofiisi ya president ate byonna baagala bitunda bano basigale nga tebayinaawo wadde kantu n'amaka gaalimu n'abaana be yamulekera ate bagende mu maaso n'okubanga byonna babitunda. Abaana bali 8 bo bagabane bye bagabana bana abalala abamaama ono abadde ne taata waabwe okumala ebbanga mu bulungi ne mu bipaka mu kufa ate babeere nga tebafunako wadde n'akatono. So yensonga lwaki tusituse okulabika ntumulwanirira era nga ndowooza tujja kukigusa naye nga mu kiseera kino ngenda kubanga nnoonya okumanya Ssentongo yaani ono gwe bagamba oweruwuule oba luwuule bayitayo luwuule village ono ngenda munoonya kubanga ye yagambye nti ava mu ofiisi ya president obutuufu n'obutali butuufu nti oba ava mu State House tujja kubanga tubimanya. Ebbaluwa zino zezize zibeerawo ng'ono awandikira State Attorney mukono nga munnyonnyola ku bino byonna tujja kubanga tubigoberera naye nga sofa ekiriwo akyekyo. Nabadde njagala kuwasaganya wano RDC naye ayinza okuba ali bize nanja muleeta mu kitundu ekinaddako mu kampeyini gye tuliko kati y'okulwanira omukyalo ono. Mbadde njagala kuwasaganya RDC kubanga kakati ebituuse ebirimu okuleeta poliisi kutiisatiisa na biki ateekwa okubanga abiyingiramu yabakulira poliisi mu disitulikiti eno n'ebitundu bino bye tulimu yamufuna mu maaso awo ate naye tubeere nga twogera ku nsonga ze. Kati maama nga tumaliriza
sofa nawe kiki weetaaga era olowooza kyekiyinza okumalawo enkayana zino tonnagabana ku bintu bya bbaawo abaana bakutwala sipiidi bafunye bogi bayitidde mafiya bali kati beetetenkanya nga bw'okiwulira ekyapa kiri gye baagabana kyoli wiringi okiwaayo kyo okkirize nti kigenze oba toli wiringi kubanga naawe abaana bo balina okufunako omugabo. Mwami Mutebi nsaba kimu banange kufuna bwenkanya bwenkanya kyensaba bafune obwenkanya kuba nabo bazaali Nserwagi Frederick kyensaba kyekyandeese kubanga buli wamu ntuuseewo bansuubiza ne baŋŋamba mukono sirinaamu buyambi lwa Ssentongo. Nsaba bwenkanya obwenkanya bwonna bwe banaalabanga bwe bwenkanya ku sayidi y'abaana bange bwenjagala. Tweyanza nnyo tweyanzeege ekibuuzo kiri nti Ssentongo yaani oweeruule gwe tuwulidde eno mu mukono eyayingira mu bintu bino nga yeefudde ava mu ofiisi ya pulezidenti era ddala kituufu ava mu ofiisi ya pulezidenti ebisingawo ku ebyo beera ku anivered experience bw'anaaba si gy'ava ne bw'anaaba gy'ava obuyinza bw'akozesa okugabana ate n'okukyankalanya famire byonna tujja bibalaga without fear and favor. Mutebi Robert Gegangi olunaku olulungi.